Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe nkutu semakutu kwoli omulungi atulabeera angoberera mu bitundu by'eggwanga bya Uganda ebyenjawulo. Erinnya nzadde ni yakuweereza. Njagala okubaera nga ate mwanatu mbategeeza nti eby'omubaka Muwanga Kivumbi si birungi yadde akamu n'akeddagala addiziddwayo ekitali yakulunguleyo munnange ennaku eziwera paka nga 17 omwezi guno gwokubiri kkooti lwe liddamu okulaba ng'ewuliriza omusango gwa 24 abalala bagattiddwa ku musango guno ate nga abalala bangi bakyakwatibwa era nga bebyo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Sango guno ate nga abalala bangi bakyakwatibwa era nga bebyokwerinda bagamba nti bakyakola okunoonyereza. Kitalo nnyo nnyini ddala akabenjedde kabusa kagudde ku luguudo lw'e Nakaseke Luweero. Basatu bafiiriddewo emmotoka ekika kya drone taxi bwetumereganye ne tata nonno emu ku bimotoka birukululana bwe batyo ne bafa era nkuleetedde mu bujjovu bwabyo byonna osobola okubanga obimanya. Bannamateeka ab'enjawulo baliko ensonga ziboogeddeko zibadde ki munywanyi kakkana tuula tereera ate nsobola okusosootolera ensonga nga bwe zitambula. Enzeddeni yakuweereza n'obuwombeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba vidiyo sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etukekulisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu njagala okusaba ggwe munywanyi yandaba ate era atugoberera nti twegatteko ku makutu guno ng'osubscribinga ku Beyond the Newsroom obe nga ati ofuna vidiyo zaffe zonna zatuteekayo mu ngeri y'emu naawe nga gwe munundi gwe ogusoose okubanga ate otulaba njagala okusaba mwana wattu obeere nga otwegattako vidiyo gimpere like deni exclusive ogwo nagwo omukutu gwaffe weeguli nnyo okubanga gukuweereza mu nsonga ez'enjawulo. Nzikiriza nkuwe ebintu bino kasooke nkuwe akatambi kano ate tubeere nga tweyongerayoko bulungi. Katambi kano kakoleddwa muna NRM Majambere naye kasooke mmala okubanga nkakuwa wano owulirize. Bagende babuze Muwanga Kivumbi gyali ate kuno tujja kubasiba tugenda kubasiba bino bye mwesinikamu ebinyumu mweka muve ate wowe temulayira mulekeeyo temulayira mwe mumanyi tewagenda kulayira ffe nga tuddigidde abanupu abawangudde ebitundu 6 bonna bawagezi ba Museveni abanupu abawangudde ebituufu tovola abo temunalabawo pressure bonna bawagezi ba President Museveni nga mulya nnyama kati mulya nnyama n'ennaku gy'ayina ayinza okuwanisa Museveni kati gwe olaba mulya nnyama alimu abakulwanyisa Museveni nalukoola toletambwa naawe kanalukoola asibe wa Kigongo nalukoola muwagezi buli wanupu omutuufu yagudde owanupu omutuufu yagudde abanupu ab'NRM bawangudde era ffe tetuyinayo kyetubanja mwewale kutuwa buwanguzi bulungi kubanga toyinza kuŋŋamba nti mu Kampala twafunye ababaka 5 kukyanga kibeeramu abalabye Luyindi n'akomawo ku mulembe gw'obusire kwe yakomeddewo naye kati Luyindi yadde awangulani Ssenyonyi mbu tajja kulayira paka nga Mufumbira bamutadde. Ssenyonyi ali mu kubba ssente za kibiina Mufumbira bamutadde atalayira alekeyo Mufumbira bagenda kumutta 2-3 kubanga emisango gye girina emyaka 2-3 katalayira atuyambe ebakulimba yagenda okusooka kuka ayi Ssenyonyi nema abo babbi naawe naye fulufiga wawulidde na oli bw'owuliranga ng'akudaala omanya mwattu alina ekyojja mu miro era alina ensonga lwaki atunula bw'ati. Anyway, Majambere ono kisa kya Mukama alina ebigambo bye yayogedde era ategeezezza nti 60% ku bannupu abawangudde abalangiriddwa ba NRM
ekituufu tukimanyi nti bangi abamu ku abo abamu abalangiriddwa babadde ku ssimu era ng'oli agamba nga basooka nabbajjukiza do you remember what you said on the coffee bill? Hey, I know you won, but yes, I know you won, but you won't be declared. We know that such kind of things happened. All Ugandans know. Kubanga gwe kibanga musobola okuddamu balobolo Serwadda yagambye kyewuunyisa mu Uganda Pastor Serwadda ngo balangirira omuntu ku ssaawa 11 12 ne balangirira omulala ate obuwanguzi babumujjako ne babala obululu okumala ennaku 3 nga obungi bwako akalulu ke babaze ekitegeeza kasingana kwa president kubaka president bakabalira ennaku 2 Serwadda n'agamba kino tisikirabanga nako bwe babubbi buno bwankukunala. Erewe eyo saagala tugendeyo nnyo kitalo nnyo nnyini ddala ku baana abafiiridde mu kabenje olunaku olwaleero okusinziira ku mawulire gano 3 killed in head-on collision on Luweero Nakaseke Road. 3 people have died and several others injured following the head-on collision between 2 vehicles on the Luweero Nakaseke Road in Nakaseke district. Police have launched investigations to determine the causes of the crash. 3 people have been confirmed dead and several others injured following the fatal head-on collision along the Luweero Nakaseke Road. Abantu basatu bafiiriddewo oluvannyuma lw'emmotoka zino okwetomera oba okwetomeragana kw'emmotoka zino nga bw'olaba emmotoka eno ekika kya drone bwegera bazita okubanga efaanana ku kabenje akaguddewo olunaku olwaleero era bagamba nti kaguddewo wakati w'essaawa zibadde 12 ez'okumakya z'amakya g'olunaku luno olwaleero. Emmotoka drone oba emanyikiddwa nga Hiace Toyota Hiace UA 760 CH eno nno ng'ebadde eva mu bitundu eby'eŋŋoma ng'egenda Luweero ate kw'oteeka emmotoka enjeru emanyikiddwa nga Toyota vehicle, Tata vehicle UBJ 081B eno ng'ebadde eva Kiwoko nga edda Nakaseke. Both drivers not yet been identified. Abavuzi bombi babiri abagoba b'emmotoka bano bombiriri mpawo n'omu yategeerekese. Era okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu ebya Savannah region yamanyikiddwa nga twina mazima agambye bw'ati nti abafu bategeerekese nga Joy Kusigwire wa myaka 22 koteka Nathan Muwenyini and bano bonna babiri babadde basaabaze mu motoka ya Toyota drone kwoteeka na bonna nga era batuuze b'okukyalo ekimanyikiddwa nga Kyabiguru. Then as well Martin Kigongo ow'emyaka 43 ono abadde mu motoka emanyikiddwa nga eya Tata. Bangi ku bo abasajja 9 kwabo abasaabaza babadde mu drone kwoteeka abakyala 2 n'abaana abawala 2 be bafunye obuvune ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Era okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Savannah region Avuddeyo n'ategeeza nga ate munnange bano bwe baddusiddwa mu ddwaliro ery'Ekiwoko nga biwala ttaka basobole okuba nga bafunawo obujjanjabi obusookerwako kwoteeka ate n'emirambo gy'abo abavudde mu bulamu bw'ensi eno oba emibiri giddusiddwa gitwaliddwa okolebwako postmortem mu ddwaliro ery'e Nakaseke. Kitalo nnyo nnyini ddala era gwe alina omuntu nga yavudde mu bitundu eby'eŋŋoma ku luguudo lw'e Nakaseke osobola okumunoonyaako n'omanya butya bwe bali kubanga byo si birungi yadde akamu n'akeddagala. Njagala kutwalako mu kooti nga bwe bibadde olunaku olwaleero ewa Honorable Muwanga Kivumbi osobole okuba nga munywanyi obyerabirako naawe ogambe nti weewaawo bye bino nno bye tujje eyo. Tutandikire wano. Police DPP mu article y'ekikubya 2 alina obuvunaanyizibwa okulaba nti investigation zikolebwa mu bwenkanya ate mu bwesimbu. Alina obuyinza mu article y'ekikubya 2 ey'amateeka okulagira police okuinvestigatinga omusango mu bwenkanya mu bwesimbu.
kati obuzibu bwe tusanze nti bano bali ku kesi nti yakuma mu bantu omuliro era kyokula bagaseeko ne bano abantu abiri naye tebafuddeeyo ku investigatinga kesi ya mada ey'okutta abantu abattibwa ewa Honorable Muwanga Kivumbi ewaka abantu 10 baafa wano mu charge sheet bo bagamba abantu 7 naye ne baba 7 tebafuddeeyo kugamba nti battibwa gundi ne gundi era abantu abatta abapoliisi oba amagye agatta abantu abo tebali mu kaguli tebabavunaanyizibwako misango tutaddewo akazito DPP annyonnyole oba ddala waliyo fayiro gye batambuza gye banoonyerezaako ku abo bennyini abaapulinga trigger ne batta abantu DPP agaani era nga Muwanga Kivumbi yali alikodinga statement ku poliisi yabagamba batta abantu 10 ewaka ewange baagana okubi-investigatinga kati ekyo twagala kooti etunulemu nga tetunnabagenda mu maaso lwaki tebaagala kunoonyereza ku b'amagye ku bapoliisi abatta abantu ewaka wa Muwanga Kivumbi abali abantu 10 yadde bo bagamba abantu 7 ekyo tugenda kiteekako nnyo amaanyi. Even if it is taken as a fact that they were 7, who killed these 7? That is the issue. Who kills them? And why are they not being prosecuted? Because you have received the information from their children. His brother, Haji Musa, reported. Okusinziira ku balooya ba Honorable Muwanga Kivumbi okuli Elias Lukwago, Kanso Muyezi, Kanso Paul olwatwala ebyenjigiriza ku National Unity Platform School of Leadership, Kanso Muyezi mwogedde, Medadi Segona mumaliriza, then kwoteeka Hasman basalirwa, be nno abayimiridde mu musango guno olunaku olwaleero. Ye Lukwago agamba nga temunnagattako bano 24 be mugamba nti baneeno be bamu kubaaye ku baana ne Muwanga Kivumbi okulaba nga bazza emisango nti era Muwanga Kivumbi yakuma omuliro mu bantu okubeera nga bakola effujjo. Twagala musooke mutulage mukole okunoonyereza ku abo abatta abantu ewa Muwanga Kivumbi mu makaage abo abasirikale abakwata trigger ne basindirira ebyasi ne batta abantu. Wabula omuwolereza wa gavumenti bino byonna agambye nti byepwa ebyo abiganye n'abagamba nti bino bye tulina okusooka okutunuulira. Olunaku olwaleero Muwanga Kivumbi bamwongeddeyo paka nga 17 wabula bagasseeko abalala 10 abalala 24 bano nno bambi be baali ba agents be era benyinza okugamba nga abasimatuka okubanga battibwa nga abalala bwe babattira mu makaage. Bembi bongeddeko abantu abalala 24 Honorable Muwanga Kivumbi bategeezezza nti abo baali polling agents be nga bwe mmanyi ebikwekweto byakolebwa nga ekigendererwa kyali kyakukwata ba polling agent baffe bonna abaali NUP mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era bano mulaba nabo beesanga mu mbeera emu. Naffe e Kampala n'awalala mwalaba abantu baffe bangi nnyo abakyagenda mu makomera abaali polling agents just nga baali bakola omulimu gwabwe okubeera polling agents naye babasanganga obakungaanira okuwa DL forms ezo kyenyini kye bakola. Honorable Muwanga Kivumbi yalina DL forms zino baali basigita wakawe kye bakola ku kubakwata n'okubateekako emisango egyo. Mwala wabe bakwatire Kampala ba polling agents bagamba nti babasanga nga bagamba nti Museveni adde akaluka era ne bateekako omusango common nuisance n'ebirala bwe biti naye kakati bano babataddeko terrorism. Bano abaana abamu balabye tebawanaweza na myaka 18 abasinga abayizi b'amasomero ag'enjawulo bali ku university naye besanga mu mbeera eno. Of course fena tumanyi tekigenda mu maaso si prosecution oba si kozesa wabula persecution okukijanya n'okubonyabonya abantu baffe. Oba oyagala kitegeera bulungi olaba nti ono Deputy President waffe wa Buganda naye Deputy President waffe wa Western Uganda ne bwetwogerera tetumanyi waali Deputy President waffe wa Northern Uganda tanalabika. Bonna bakwatibwa ab'ebyokwerinda oba abaali badde b'ebyokwerinda ne batwalibwa up to now tetumanyibwa bwe bali. So ekigendererwa kya state kyali kya cripplinga obukonzibya emirimu gya National Unity Platform era kiki kigenda mu maaso. Tubivumirira bino byonna mulabye Honorable Muwanga Kivumbi nga ali strong era tumanyi bulungi nnyo tujja kuwangula mu nkomerero. Kanso David Lewis Lubongoya
ategeezezza bw'ati nti gino gyonna emisango gye basiba ku Muwanga Kivumbi tegiriyo, bamujwetekako matugambuzi kumuliisango byapa, kubanga bw'okeera ku makya n'oba nga bakutte ba agents be ng'emisango giri bateekeddwako gya butujju, kyewuunyisa. Era n'agamba nti kino okuba lubeera nga babadraginga mu kooti si kubawozesa wabula kubatulugunya. Era yakkiriza ng'agamba nti olunaku lumu bino byonna bajja bbanga babiwona. Honorable era kanso Joel Ssenyonyi aliko wano byatugambye. Nti gavumenti egezaako okwewala ensonga ey'abantu be batta, abantu abattibwa abasirikale. Kubanga mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi yali akuŋŋaanya DR4. Ffenna abeesimbyewo twali tulina aba agents ab'enjawulo. Kaakati ba agents ng'obabuulirawo bagenda okusanga bakuwe DR4 ezo, ogende nazo ku talisenda. Talisenda tugenda ng'owuubanga lugendayo ne DR4. Kati buli omu yali afuna wazikuŋŋaanyiza. Abamu ng'abaatula mu ofiisi ye, omulala ng'alina abalindira mu mmotoka Samoya, abalala nti kati muzinsanzise ewaka tuzikuŋŋaanye. Kaakati ba agents be baleese DR4 ze ewaka ewuwe. Si mu luguudo, si mu katale, ewaka ewuwe. Azikuŋŋaanyizza yeeteekateeka okugenda ku tali senta ng'ali nazo. Amagye ne poliisi kwe kulumba ne bakuba amasasi ne batta abantu. Kaakati gavumenti tugirumiriza kubanga yatta abantu. Kati yo egezaako kwewala nsonga eyo, kyovudde olaba nga bwe mubibulidde nti ne mu statement yali ayagala byogerebweku nti abantu bano abattibwa tebaagala kuboogerako. Naye ate kaakati bano ba victim baga nti kaakati yemmwe batujju. Honorable Muwanga Kivumbi ne ba agents be, ba agent abaali baleese DR4 n'ono gwe baali bazireetedde nga babasanze waka, kati bagamba nti yemmwe batujju. Ensonga eno tugenda givaako, twagala gavumenti enoonyereze. Kale egambe nti Honorable Muwanga Kivumbi ye yagamba abasirikale nti kaakati mujje mukwate mulundi mukube bano abantu. Naye ne bwe kibanga kiri bwe kityo, bano bennyini abaakola ekikolwa ekyo bo bagenda kuvunaanibwa ddi, ensonga eyo egenda kunoonyerezebwako ddi. So ensonga eyo tugenda givaako, bajja kwebuzaabuza bakole bwe bati ne bwe bati nga baagala tugiveeko nti kaakati bano be batujju n'ebirala. Abatujju tubamanyi, abatta abantu bamanyikiddwa. Ensonga eyo twagala enoonyerezebweko. Ekyokugezaako kati okubifuula nti kaakati bano balina obuzibu, tekigenda kukkirizibwa. Ekintu kyokera ku makya amazima n'okuba abantu amasasi, omusayi ne guyiikawo ne gubanga ogw'embuzi oba ente gye basaze. Kale ekibeera kintu kizibu nnyo okukkiriza. Wabula obutaswala bwabo ne bakwata omuntu ate ne bamusemba Wegaane Bobi nga bamugamba nti gwe tukuvunaana kkuma muliro mu bantu nakola buvuyo. Kyokka wabula kino si kye bayita okubanga ekiso ky'embuzi kirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi. Oli eyakubya amasasi natta atagambibwako yakola omulimu ogw'ettendo omulungi ennyo ogwetaaga okwebaliza. Wabula ono gwe battira abantu be asaana kubeera munda kubanga kye yakola kibi nnyo ekyokuba n'abantu ewuwe. Omuyimbi omu bwe yayimbira tituvuga livansi oba tugenda maaso, eggwanga lyattu okudobonkana liti. Uganda okaba bwotheka. Anyway, kankuwa no kanso muyizi. Ne mukwagala omukuuma wonkomye emyaka gyonna nga bwe badde bakola. Ne bamuteekako omusango gw'obutujju batanoonyerezaako. Ekyo ekireeseewo akatuubagiro mu kkooti. Ne weesanga ng'olina abantu be bamu. Ku facts ze zimu wakati w'ennaku z'omwezi 11 ne 16 nga batadde ku misango ebiri egy'enjawulo. Ekyo kikyamu mu mateeka era kiraga bulazi nti omusango gw'obutujju baguyiiza buyiiya olw'ekigendererwa ekyokukola ki ekyokuumira abantu bano mu kkomera. Era mbabuulira bwe mulabawo kkooti endala etudde ng'omulamuzi bw'atugambye waliwo kkooti endala ng'abasibe be bamwe bajja wano ne batwala mu kkooti endala, eyo kkooti eba emanya mateeka, ekikkirizibwa mu mateeka, ekirabibwangako mu mateeka, n'ekirabibwa mu misango egitali mu mateeka
wabula emisango egy'ebyobufuzi ebyo bye bigambo bya kanso muyizi omu ku balooya balukwago. Kati katuwulire kanso Paul kakande ye kyatugamba ku nsonga zino. Baganda bange, ekyamazima matuufu kiri nti mwene embeera efaanana bweti tewabaawo n'omu ali safe. Gwe just Mungu aba akyakutaddeko buteesi kasubi, naye ng'ekyo bw'okiteeka ku mabbali teri ali safe n'omu. Nzije kakikoboolere. Erewe kankwe vidiyo eno wuliriza. naye Muwanga Kivumbi tebannaba kumuggyako statement kubanga DPP aba atudde nga ku minzaani awuliriza sayidi eno n'awuliriza ne sayidi eno n'alyoka akola decision nagaa nti kati tukyajinge. Kati akoze decision nga tetanawulira sayidi ya Muwanga. Ekyo kitegeeza ekintu kimu nti nno ofisi ya DPP kati ekozesebwa mu ngeri y'ebyobufuzi, omuzungu kyayita weaponizing the law. Tumukwasizeeko tunaanoonyereza oluvannyuma naye nga tumaze omukwata ne tukola ki ne tumuteekayo. Bwe tulizuula nti talina musango wakiri tuliba tumusibyeyo emyaka 5 oba 4. Ekikolwa gavumenti eno kyetera okukola naddala ku bawagizi ba NUP nti olaba omuntu bamukwata ne bamuteekayo emyaka 5 7 naye nga tebamukyajinze oba nga bataddewo kyaji naye nga tewali kunoonyereza. Tosobolaga nti okyajinza ate olyoka onoonyereze. Ekyo ffe tukivumirira. Era nga bannamateeka naffe twewunyiza nnyo ku kino kye tulabye olwaleero. Tugezaako kuleeta ensonga y'abantu abattibwa mu maka ga Muwanga naye ate gavumenti erabika nti teri interested mu kintu ekyo kye tulaba nti si kya bwenkanya kubanga abazungu bagamba even one is too many where life is involved. Ne bwabeera muntu omu nga yafa tetusobola teeka ekyo wansi wa kapeti tulowooza kyekyali badde kikulembera. Naye bw'otunuulira mpaticulars za keesi bagamba simanyi mwazibe kubo erigenda eggomba naye waliwo abantu abaafa. Ekyo temwagala kyogerako. N'olwekyo ffe tulowooza nti gavumenti egezaako okukozesa ofisi ya DPP ne kooti okusetolinga political scores oba okunyigiriza bannabyabufuzi betakkiriziganya nabo. Ekyo kitulowooza ffe. Ebyo bigambo bya kanso Paul. Kankuwe wano honorable ani anyway kwata video yino wano. Era abafa bali beetumayira amanya gempulidde bonna basomye abaana baziika obutumwa somwe bwe baagala okisiiga nti honorable Muwanga yaleeta abantu ebunayira okubakozesa ebakozesa be bamenye olugoye twabaziika olugoye netwaziika ekyeringa netwaziika ekaifu netwaziika enjumba netwaziika embense amanya gonna agoogeddwa bantu b'ebutambala baziika butambala. Ekirala selective prosecution twanga bemisango ffeffe nnyini ffe baatukuba zino nkovu za misango gya kulonda netuloopa batukubye zino nkovu gino middo nze nkyabadde nkyalina ku medication netuloopa batukubye tebabakwata. Emotoka zaffe zonna zaakubwa ng'emotoka zaabo ze boogerako netuloopa emotoka zaffe gundi ne gundi bazikubye ezaffe bazikuba tebali bazikwatako. Balondamu ebikwatagana n'ebyabo ebyabalala bagende baffe. So emisango gyonyine gini egivunaana abantu baffe mbo baagikola nga tekituufu. Ffe twawaaba ku poliisi ng'abantu bagitukozeeko tewaliwo kyakula. Okay, Honorable Ismail okusinziira ku bigambo bye yagamba bino byewuunyisa bo effujjo libakoleddwako ne bubawaabye eddoboozi lyabwe teriwuliddwa kyokka ate nga bano ababakolako effujjo munnange mwana tu be bawuliriza n'okulaba Muwanga Kivumbi nti bonna abantu abattibwa bye basamuza ngombo abamu ku abo baali baleesa abakozi b'effujjo nga bajje mu bitundu birala nti bonna batuuze bo mu Butambala era abaana bambi kwe baziikiddwa. Era yenga omukyalo omuzadde nakazadde w'eggwanga ku nyiike gyawulira n'ennaku ya kitalo nnyo nnyini ddala. Sigenda kwogera bingi oba kubanga nsukka waaho wabula baganda bange ffenna tusaanidde okubeera nga twewaayo eri eggwanga lyattu Uganda okulisabira n'okubanga ffenna tufuna eggwanga eryawamu eddungi
lye tunayeyagaliramu. Nze Deni akuweereza Beyond the Newsroom gwe mukutu gwoliko. Nzikiriza wano wenyini we mba nkuteera tusinkane nga guludde n'oyo akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.